Polisi y'Ekyengera mu Kyengera Town Council mu district y'e Wakiso ekutte abantu 14 ku bigambibwa nti bano baazikudde entaana ne basimulayo abafu abasuka mu 13. Ebijja bino bibadde ku ttaka ly'omugenzi Ezekiel Muteweeta ku kyalo Kazinga, Kyengera ekisangibwa mu Kyengera Town Council mu district y'e Wakiso. Mu kiseera kino emirambo gy'abagenzi gisangiddwa ku ngulu nga gizingiddwa mu bugoye obweru. Omu ku bakwate Peter Semakula nga muzzukulu w'omugenzi Muteweeta Ezekiel nga kigambibwa nti yeekobana n'omusajja ayitibwa Mawejje okusimulayo abagenzi bano n'ekigendererwa eky'okutunda ettaka lino okuli ebijja eriweza yiika 8. Era bali ku ngulu, poliisi endatwala okusaluddamu kubaziika ezze n'ekuba ebifaananyi n'ebitwala katukyayinda kigenda kuva ku poliisi. Twogeddeko n'abamu ku booluganda lw'omugenzi Ezekiel Muteweeta nga bakulembeddwa mu Samuel John Makumbi bavumiridde ebikolwa bino abantu bano okusimula ebijja bya bajjajjaabwe ne basaba bekikwatako okuvaayo okubayamba. Bwe bulumi bwaffe bwe kikwatako bonna tusaba n'omugagga yennyini waba awulidde ndowooza yeekwe mu kifuba ategere nti ensi tekungulu era tebakola bwe batyo. Etuyambe etukwatireko tufune obwenkanya tuzeewo abafu baffe. Ate bo abamu abooluganda bakubidde omulanga RDC wa Wakiso Justin Mbabazi okuvaayo mu bwangu okubayambako ku bantu abasengudde ebijja bino nga bano bandiba n'ekigenderero ky'okutwala ettaka lyabwe. Edward Semakula si nannyini kubanga aliko baganda be n'aboolulyo lwe. Nange kya buswavu nnyo omuntu eyaziikibwa edda emyaka gye gyonna n'abeera mu nnyumba ye ey'olubeera ne mujjayo ate n'abeera ku ngulu. Bira omulanga Maama Justin Mbabazi RDC wa Wakiso ojja oyingire mu nsonga zaffe ebijja byaffe baabisenze biri wano e Kazinga. Okutuyambako mu kunoonyereza ku byekuusa ku musango gwa disturbing peace of the dead oba okutaataaganya eddembe ly'abafu nga bakwatiddwa bakuumibwa ku poliisi yaffe ey'Ekyengera nga mu kiro ekyakesezza olwaleero twafunye information nti waliwo abali okuziikula emibiri gy'abafu era poliisi yaffe n'esitukiramu nga tuli mu kunoonyereza nga naye okunoonyereza kulaga nti waliwoko enkaayana za famire ku byekuusa. Tugezezzaako okunoonya omugagga ayogerwako okwekobaana okusengula ebijja bino ng'onaategerekese nga Mawejje wabula aganya okubaako ky'ayogera ku nsonga eno. We tuviiridde mu kifo kino ng'emirambo gy'abagenzi gikyali ku ngulu.